Yes, hello. Yeah, mujje bannanga abali mu struggle. Yeah. Muluwa. Yeah, kinziza okukola video eno, nziza okukola live eno. Nze okwogera ku basumba be Uganda abamu. Oba abantu bannaddiini abamu naye nga kino kyapeninze nnyo mu basumba ab'e Uganda. Mwamanya ekintu kino ekigenda okubeerawo mu nsi eno ne mukisirikira, kubanga nzize okwogera ku kintu kino ekisinza okundeeta. Nafunye information okuva ku bantu bange abali mu family member abakola mu kanisa ya Kayanja, Pastor Kayanja. Wagamba abantu bo abakola ku TV zo, abakola emirimu gyo, abaddukanya emirimu gyo, bonna n'obagamba nti nno waliwo embeera egenda okubeerawo mu nsi etegenda kusoboka, n'ogamba abantu n'abataaliwo abali ofu olunaku olwo, n'obakubira essimu n'obagamba basibemu engoye kubanga bajja kuba tebasobola kutambula kuddayoka, bajje babeeraawo. Era abantu bano babadde babeeraawo for now about 4 days nga nebino ebintu tebinnaba kubaawo, nga babagamba dda nti babeeraawo, bajja kuwaliwo embeera egenda okubaawo. Gwe embeera wagitegeera otya Kayanja egenda okubaawo? Bino ebintu nga tebinnaba nakubeerawo, n'ogamba abantu bo basibe emigugu, abakola emirimu gyo gyonna, n'obagamba basibe emigugu, bakwatemu engoye, ebintu ebyetaagisa, kubanga bajja kuba tebasobola kutambula kuddayo mu maka gaabwe, nga kyaki emirimu gya kyaki girina okusigala nga gitambula. N'obagamba bajje babeeraawo ku kyaki, era babeeraawo abantu bonna abakozi bo babeeraawo. Wabagamba wabitegeera otya bwe batokolagana na state? Wabitegeera otya nti no wajja kubaawo embeera? Ekitegeeza mwamanya mwenna abakolagana ne state. Kayanja mulina okubanga wamanya mbeera ki egenda okubeera mu ggwanga lyaffe, n'oyita n'ogamba abantu bo, kubanga kino abantu bo bennyini gye kyavudde. Wakuŋŋaanya abantu bo nga bino byonna tebinnabeerawo, nga tetumanyi nti ne zino skafo zijja kubeerawo, n'obagamba n'abataaliwo abali off ku mirimu gyabwe, ku mulimu olunaku olwo, n'obakubira amasimu, n'obayita n'obagamba basibemu engoye bajje batandika okubeera ku kyaki, kubanga waliwo embeera egenda okubawo mu ggwanga, bajja kuba tebasobola kutambula kuddaka, ate ng'emirimu gya kyaki girina okusigala nga gitambula. Ekyo kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti wamanya akadde kano mwali mukamanyi, mwali mumanyi ebigenda mu maaso, kakati ddala muli basumba kimmwe. Kyenjagala okubuuza, muli basumba kimmwe abakolagana ne state. Ekitegeeza state yagamba nti tugenda kuteekawo embeera. That's for me bwe nkitwala. Gwe n'olyoka okubira abakozi bo bonna n'obagamba mupaakinga engoye mujje mutandika okubeera ku kyaki, kubanga mujja kuba temusobola kuddayo wammwe, wajja kubanga ebyentambula bizibu, kubanga aliwo embeera egenda okubeerawo mu nsi. Ekintu kino bwe nakiwulira nasooka ne ŋŋamba naye kaakati ki kino? That means Kayanja you knew. Era abasumba bangi nnyo ayinza okuba kati kino kubanga kyavudde mu kyakyo, naye waliyo n'abalala amakanisa amalala. Ekitegeeza nammwe mulabika gyebiri, mwayita dde abakozi bammwe ne mubagamba bajje batandika okubeera ku makyaki gammwe, bajje n'engoye zaabwe, kubanga bagenda kubeerawo embeera mu Uganda. Bannange kambabulire, bannayuganda bafa. Right now people are dying. Innocent Ugandans are dying. Ku bantu nga mmwe, abaana bafa, abantu bakuba abasajja abasirikale, bayingiza abasirikale abagwira mu nsi yaffe, bakuba bukubi masasi buli kiramu buli kitambula. You are going to be accounted. Mwenna mmwe abasumba, kubanga you knew. Mission zino mulina okubanga nammwe abasumba muzimanyi, mwazirimu, kubanga toyinza kuŋŋamba nti omusumba oyinza okutandika okuyita abantu bo n'obagamba nti mujje mubeetandika okubeera ku churches, nga n'embeera tennabaawo.
bina bintu birudde nga abantu wabagamba dda basibe emigugu bajje batandika abakozi bo bonna babeera ku makyaki go kubanga bajja waliwo ekigenda okugwa omugwanga agenda kuba tebasobola kutambula ng'ate emirimu gya kyaki girina okutambula. This means nti abantu mwenna abamakyaki eyo abali eyo mulina okubanga bwe mwakola ne mugamba abantu mwe babeere ku makyaki. Naye nkubuulira bannayuganda bafa kati, this is not right. This is not right. This is not right. Kubanga you cannot bring in amajama gwira. Kubanga amajama gwira bwe gakuba, they don't care whom they are killing. Kubanga right now buli omwachi akugamba nti amaje agabakuba masasi tegasobola de kwogera kigambo kyonna. Si Luganda kubanga obe munyankole, obere mu Kiga, obere mu Lugwala, obere mu Nubi, obere mukwakwa kanenti obere tribes zonna ziri mu Uganda. As we know ourselves, we are Ugandans. No one deserves to die. No one deserves to die. Now why do you have to bring in abantu okujja okukolera emirimu gyo n'omanya nti nobonokozesa na amajje agafa agabanna Uganda? They are not going to kill their brothers and sisters. Nalyokoleeta amajje agatalina kakwate na ku bantu bansi. Gatabusi tegafa nayo. Gatabusi tegafa nayo. Why? Why? Really why? Banange, you are going to be accounted for this. This is not a Banange Kambabulia, this is not a joke anymore. Bino sibya muzanyo bino bya ddala. Bino bya ddala abantu baba kuba bukubi masasi. Nebo nse today nkabi amaziga nina kagundi kenda byenga abantu bayimiridde buyimirizi ku luguudo ne bagamba mbu people power. Omusajja n'asumulula amasasi atiddewo abantu babiri awo ku sport. For what? Bana abantu kiba kikutegeeza nti bana abantu si bannansi gana amagye kati agali mu Uganda right now. Gana amagye sigaffe. Gana amagye sigaffe. Tulina amagye amagwira mu nsi yaffe gatta buli muntu yenna. Banna Uganda gye muli abali awaka kankubuulire bino ebintu byakwerwanako we bituuse. Nze I'm sorry, siri muntu wagamba nti ne kati abaana mulina okwerwanako. Bwe muba mulina kyonna ky'oyinza okukola okwetaasa kubanga kati ne bwe bakusanga obusanzingo waliwo omukyala gwe balaze yabadde atambula bibye n'akyuka bw'ati n'atunula bamukubye bukubi sasi kyekyo. Bana abantu tebalina mutima gana amagye ge baleese. Abaana mwerwaneko abali ku ground kyonna kye mukozesa mukikozese kubanga ne bwe muteerwaneko ne mugamba nti mugenda kutya mutuule, they are going to come for you. Kubanga gana amagye gali ku mission. Bagawadde mission to kill. Bagawadde mission to kill. Mwerwaneko oba mukola ki? Nze munsonyiwe nze naye nze kyembagamba oba mukwata kubakumako muliro mubakumeko. Fe twabeerako mu nsi za struggle oba mukwata zi petrol bombs muzikole. Mubakanyuge ku ebyo ebimotoka byabwe kwe batambula nammwe mubookye. Ekintu kyonna kye musobola okukola mukikole. Bannange mukikole. Esimu yange weddeko omuliro. Mukikole. Bannange kambabulire kuno kwerwanako. Kuno byakwerwanako. Bino tebirimu nti ki? Bino tebirimu nti ki? Bino byakwerwanako. Oba nammwe mutandika okwerwanako. Mugule amafuta aga petrol. Muteekemu omusenyu. Mutandika bakanyugira bwe bajjanga babakubamu amasasi nammwe muwakiri mugendeeyo n'abaana. Oli n'abalala bakanyuge bagende. Bwe munaba mwerwanako at least osanga bannaddamu ku magezi ne bagamba nti tulekerawo okutta bannayuganda bwe tuti. Ne bo bwe banajjanga nga babakuba amasasi nga badde eri beewaana. This is too much. This is too much. Banange kankubuulire teri mirembe gye baleeta ku suwani. We're not going to expect nti tugenda kufuna freedom ejjira ku suwani. Wait, no. Bintu byakwerwanako. Abaana babatta. Toyina na kati Uganda we byatuuse toyina na to say anything or to do anything. Bakutabusi.
Abana bannange baganda banga bali ku ground. Mwerwaneko. Nze abagamba wano nali mwana muto. Nze kubanga nakulira mu nsi bbiri. Obulamu bwange obwa teenager nakulira eri Namibia. Okufuna obwetwaze Namibia fa abaana abato abaliwo ab'ebiseera ebyo. Nze nkubulira bwe twali n'omuzungu nga ogenda kutta omwana omu bwe bajja ne batukuba ate kati kambabulire bano balala ne ababuwa tebaali bangu. Omubuwa teyali mwangu. Naye nga twebeereramu. Era nga bwe bajja nga bakimanyi nti ffe twebeereramu nga bajja mu gete nga bamanya abaana baayo beebeereramu. Nze kambabulire mwebeereremu bannayuganda. Kyenyinza obbagamba. Mwina okwebeereramu, mwina ate okwejjamu omutima ogutya. Nze gwe mutima gwe baasooka okutusigamu nga tetutya. Nga mubalabira ddala basajja abo ababuwa nga bajja. Nammwe ne mubeetegekera. Nga bajja kujja n'ebimotoka naye nga ttanka nga mukaaga zijja kusigalawo awo. Nze nkubuulira. Abaana beebeererangamu, twebeererangamu. Twali baana bato. Naye twebeereramu. Ensi gy'olaba eyo gye bagamba nti Namibia kati tudde yafuna obwetwaze teyabufunira ku mukeeka baamala kulinnya wansi ate baana bavubuka be balwana olutalo okuluggusa n'okulwana n'ababbuwaabu nga beebeereramu nga twokya ebimotoka ebyo. Bino ebintu si byakuzanya, bino ebintu byakwebeereramu okutya abantu mulina okujjawo. Okutya abantu muyina okujjawo. Walwana ngamba muyite. Okay, come in. Bannange okutya kuyina bino we bituuse byakwerwanako, bino we bituuse ani afa yafa, omulambo obuuka mubuuke nga ogenda kugwamula. Nze bino byenjogerako walwayinza ogamba nti g'otuddeyo oli eyo. Nze mu biseera byange eby'obutwe byange byaliwo. Nze nina kye nnyinza okugamba kye nali nkozeeko. N'ebino ebintu okutya first of all mind y'okutya omuntu olina ogijja mu bwongo obwo bw'oba mukola ebintu bino. Omanya wazaalibwa lumu n'okufa naye temugezaako kuleka kubatta nga bwe batta bisolo. Temukikkiriza kubatta bwe batyo. Temukkiriza kubatta ebyo. Temukkiriza kubatta. Babatta namwe mukanyuga bamanya nti mukanyuga mugenda nga mubakanyugira ebintu ebyo nga mugenda mubokya munaalaba bwe bata withdrawing okulekerawo okubatta ennyo. Mwokya ebizimbe byabwe mubimanyi. Mwokya ebizimbe byabwe. Twagendanga mu mawoteeri ne basindikangayo abaana ffe aga mawoteeri mwe baasulanga abakulu ng'abaana bagendayo ne bagookya. Mwokya ebizimbe byabwe mubimanyi. Supermarket zaabwe mumanyi nti eno ya gundi batutiga mugyokye. Ebintu by'okwerwanako if you want freedom. If you want freedom, you have to fight for it. Nze mbabuulira amazima. Size wano kukola video nti oba nti nenga if you want freedom Ugandans, you have to fight for it. There is no way freedom is just going to come on a platter. Forget. If you are looking for that freedom, again okugira ku platter, it's not there. It's not there. Freedom, you have to fight for it. And freedom, abantu abayimirira ne mbeera resistance. Who can say no? In the end, they win. Bannayuganda bwe munayimirira ensi Uganda nga mujagala bannayuganda obe nze nabagambye yonna tribe in Uganda. All of you in Uganda abamanyi nti zino the tribe is making a Uganda. You have to come together and liberate yourself.
You have to come together and liberate yourself. Kubanga toyinza kungamba this small, I don't know, you know, sometimes I feel when njogera bintu bino olumumbera na emotion. Kubanga this small group of people, kubanga balina mundu, balina chi, banange kankubulire, when I'm talking about these things, I know what I'm talking about because I've been there. Yali apartheid gye twalwanirangamu. It was apartheid. Eno gye mulimu it's somebody who come take off power in your country. Ngababuwa naffe bwe kyali nenga in apartheid way. But this is the tribalism gye yaleeta n'agamba nti no ono mubi ono mbi. Nenga these are not Ugandans who are fighting each other. No. This is a foreigner who come and now taking over Uganda. And now, Baba making a country. They are making you so weak. They are making you weak. Nemutandika okutya, nemutandika to salute abantu making a weak. Who come abajja okubatwala okubawamba. Ugandans for me when gitunulira eri Mbuwambe is the same time is the same thing when in the days Namibia was in Mbuwambe mugaba eri mungalo z'ababoers. Naye ababoers okugamba nti banaye katuve ku nseno. It was when abana Namibia bayimirirawo ne bateekawo resistance ne bagamba no ensi yaffe tujagala. Ensi yaffe tujagala oba mututta mujja tutta. Ne balemera ku kituufu. Linda kumala okuteekako kana akantu wano. Ne balemera ku kituufu. Ne balwanirira ensi yaabwe. Baafa nze waliwo eyo gye tugamba nti tulina olulima lwetugamba nti muzimbulukeni Kasinga. Abasajja bajja ne zi helicopter mu kampu gye baali bakuŋŋaanyiza abantu bonna ne bajja ne masingani ne babata. Uganda, you haven't seen nothing. Nenga mba mwagala ensi to come back. Uganda edde mu mikono gy'abanna Uganda. Uganda edde mu nsi. Eddewo efugibwe mu mateeka. Uganda eddewo ebeere kangambe nti nno nga democracy is working in Uganda. You have to fight for it, darling. You have to say no. Tebabatiisa. Ono musajja abagamba bino ebintu ono Museveni. Tabatiisa nze kambabuulire. Kati, are you going to tell me nti Museveni, if can I compare Museveni kubali but W both Peter ababuwa balina ne support ey'abaana abazungu. I'm telling you 100% nga bagirina naye abaana abaddugavu abeeri baaga twateekawo ne tufuna abo abakulu abo Basamu Joma baani abo bamandela bakati bemugamba tudde Mandela did this baayimirira ne badda mu baali bato baizeni ne badda eno mu bato ne batandika okuzimba generation eri yateekawo resistance neteekawo no fear ne bayimirira paka ababuwa lwe baatuuka ne bagamba wa katuwe bano abantu independence yaabwe katubawe independence. Nange wait, Kambalage something. Hold on. Kakati abagamba nti njogera njagala musome kino bye bimu ku birabo bye twafuna abaana abalimu batujja n'emidaali na biki. This is not nti njogera bwogezi. Independence twagirwana yali akugira kuki kubeerawo resistance. Bannayuganda baleme kubatiisatiisa Bannayuganda mwena nga mwakuŋŋaanye zonna amatribe agali mu Uganda nga mwakuŋŋaanye together ne mubeera omuntu omu. Hey, I'm telling you, ANC mujjeddiza.
eyensi mujediza within a minute nenge ekyo kirina kubanga mulina okubeera one amaanyi g'abantu temugazanyisa temuzanyisa maanyi g'abantu. We didn't have guns. Now we had the power. We had the resistance. Nga tulina ekigamba no. Bwe bagamba tokikola nga okikolera ddala. Bagamba temujja genda mu kibuga alina gendayo bazungu. Enkeera nga mukaaga muyingira ekibuga by force. Bwe bagamba nti restaurant temujja giyingiramu y'abazungu. Munaana nga guyingirawo. Bino ebintu birina okubeera mu kulemera ku kintu kye bakugaana bw'oba omanyi nti oli mu rights z'ekintu ky'okola ng'omanyi nti lwaki akigaana. Uganda bwe mwagala edde mu mikono gy'abannayuganda, the one thing kye ngenda okulemerako bumalirivu. Ezo tiyagaasi yaliwo kuva dda. Bamubakubamu ne mugenda ne mu regrouping ne mudda. I don't know what to say. Nenga Ugandans, please. Eno video njikoze nga mbabulira amazima nti abantu e Uganda, what I've seen, people are dying. People are dying, really dying. Innocent people. Innocent people have been killed. When you say that America come out to zinensi they will come when you bananyinisi nga mmaze kwerwanako ne muteekawo ne bajja okujja okuvayo babayambe. Naye temujja kutuula mu nnyumba zammwe mulowooze nti zinensi zijja kuyimuka. No way. Ekyo mmwe mwennyini mulina okubeerako ne mulemera ku nsonga kye babagana no bavaano babagana no ng'omuliro omugukumaano ng'ebizimbe mu kino mukikola. That's when these people are going to come and ekiri Uganda we have to tulina okukiyingiramu. Ezo ensi ze mulaba ezo ebintu zonna ezifunye obwetwaze baba bantu kulemera ku kintu ate kuba bamalirivu. Kubanga Uganda erina tribes nyingi nnyo. Ne tribes za Uganda zonna ow'Ekalamoja bw'akwata omuliro, ow'Ekabale n'akwata omuliro, ow'Ebungibujjo n'akwata omuliro, ow'Ebugangayizi n'akwata omuliro, yonna ensi Uganda buli wamu ne wabanga wakuta omuliro. Mumusobola. Mbabuulira amazima. Mumutwala talinnya. Mubasobola abo abasajja. Naye okubasobola kwabwe mmwe mwennyini mwe kumala. Ate ne mulekerawo okutya. Oba mubookya, oba mukola ki. There's so many ways ze muyinza okuvaayo ne mwerwanako ng'abannansi. Ate nga mukkirizibwa. Kubanga babaleetedde amagye amagwira ge gali mu kubatta. Amagye amagwira. Already ekyo kikyamu nnyo. Kubanga kati amagye agali mu kutta bannayuganda. Agamagye ge mulaba ku street. They are not Ugandans. They are not. So kati mmwe mutuule bajja balumba ne mu mayumba gammwe babagambe effunguwa babakubiremu babattiremu abo abasajja mubazanyisa. Mujja kudda mu mayumba gammwe mwesibireyo. Ne mu mayumba babalumbe. Nze mbabuulira. I've been there bino ebintu mbitegeera. Ne mu mayumba bakulumbayo. Wobeerera safe. Weewalinga weerwanako you are more safer. Zanya okwekweka mu nyumba kubanga mu nyumba banajo ojja kubeera mu bwoti mubeere omwo bajja babakole kakati abakadde ku makyane bapostinga nti babakubye tiyagasa ekiro kyonna mulimu omwana eyafiiriddemu babadde ku street tebabadde ku street. So okutya bannayuganda mwejjeemu ekiyitibwa okutya. Fear mugijjeemu. Fear mugijjeemu mu bintu bino byonna bye mukola kye mulina okusooka okujjamu it's fear. Manya nti nno you want to get Uganda back, you have to stand as Ugandans. Mwenna wamu ne muyimirira ne mugaana nawulidde nti no balina abaana be bagenda bagula
baba wa ssente temulekerawo okwekalakaasa. My brothers and sisters, kambabuulireyo ekintu kino kigenda kukuluma nnyo nga wakwata ssente ezo n'ozirya enkeera ng'oli ku street nga tolina nakyolina nga tolina nga toyinza nagamba ki nga ne ssente buli obusente nga wabulya dda bwaggwawo. Naye kino ekintu kye muliko muli ku mulamwa right now, muli ku mulamwa mulwanirira mazima, mukiipinga nga mupuresinga omusajja ku mazima. Ssente oba bazibikuwadde abo ba Elsa baba wa ssente, nze sijja bagamba muzikwate muzirye, naye kera ku street wekalakaasi temulekera. Ffe twalinanga n'ekintu kye twakolanga nga bwe bakumanyanga nti no kati ngabo busimanyi bwaba LC bamuba biki no bakumanya nti gwali mu kintu ekyo kikolagana ne babuwa nga bana bajja bakusalako tosulawo nga n'omubuwa okujja okufuna omuntu ku kyalo okukolagana naye nga okufuna mbega mbw abajja kyali nga kizibu nnyo nga mbega yenna nga kimanyi we bakukwatirako abaana nti obabega. Awo wennyini we biggwera ebyabwe. Kakati nga n'omuntu okujja okubega mu baana abakola ebyo ebintu nga kiba kizibu nnyo. Abo ba else they were not else balinga ba readers b'oku bitundu kaba baana babasalako. Nenga Uganda eyagala okufuna Uganda please kwanga Uganda mama wange muna Uganda. So bwe manjogera banzalira Uganda by the way wadde saakulira ne banzalira Uganda Mulago hospital. So I'm entitled to okubeera muna Uganda Mulago hospital aliwe banzalira. Naye nze njogera ku kintu nzize wano okuwa abaana amaanyi mwenna abali e Uganda nti kino ekintu mukisobola kulemera ku nsonga temulya sente oba muzirye ne temuva ku mazima. Ate Ugandans have been so lucky mwavayo ne mufuna omwana atatya ne tufuna sente Kyagulanyi avayo atatya ayimirira mu maaso n'agamba dictator nti no nkusobola I'm taking you on. Avayo n'amugamba no wayogedde kino it's wrong. That was the Mandela bwe yagambanga ba Boers. I'm telling you yavangayo n'akyalinyinganga ba Boers oyo Mandela. Today abantu bagamba Mandela nenga Mandela bwe yayitamu nga if you want to know Mandela bulungi nnyo oba Winnie Mandela soma obutabo bwabwe olabe bye bayitamu. Tebyali byangu. The president wange gwenjagala ennyo kati but yeah, by the way kambasese oyo omusajja Museveni emirundi gye kasooka byali akajja mu Uganda by then nali nkola Namibia nga nkola mu Prime Minister's office. Naye Museveni oyo bwe yajja ffe bamu abagenda okumwaniriza the first visit gye yakola e Namibia I was one of the people abali kumwaniriza nzijukira bulungi nnyo. Since then Museveni bwe wava e Namibia how many presidents Namibian bye yakakyusa okukasooka ng'ojja mu power? Twalina Sam najja, Buhamba najja, Yatoivo najja, you know, about 5. Naye gwe oli muntu omu. Twalwanirira ensi kubanga ensi twagirwanirira ku mazima nga twagala ensi etambulire ku mazima. Era yakasookanga gwe ojja mu power. Ensi yakakyusa bakulembeze bataano. Ate mu kalulu nga bantu bagenda ne balonda peaceful nakakati wano wenjogerera nga 28 e Namibia balonda era campaign zigenda abantu bakuŋŋaana nze simanyi covid we Uganda akolera abantu bakuba enkuŋŋaana wali okulonda nga 28 abantu bagala babigende babigoberera naye abantu campaign bazikuba abawakanya bano bona wakanyono you know campaign zigenda maaso. Naye kubanga ekintu kino abantu bakirwanirira
abantu bakirwanya ne bagamba no ensi bwe tuba tugifunye twagala etambulire ku democracy and era kwetambulira tamya bwaggwako nga kalulu kajja nga abantu bagenda balonda naye gwe omusajja kasookanga lwowajja ng'ensi yakafu kubanga wajja okukyala e Namibia I remember very well ng'ensi yakafuna independence nga yakafuna bweti independence nojja n'okola visit ye yasooka kubanga nzijukira nnyo ni wagamba agriculture what you are going to give us because at that time I was nenze nkujjukira bulungi nnyo ne bavayo ne bakunyejesiyandusekemaga ne bakukubulirawo muwala waffe wano ate mama we munnayuganda talatala sijja genda ebyo naye nga bakulembeze bamakya eyo ensi gye wajja n'okyalira nga ndi mwana muto nga nkula bwe wajja n'okyalira bameka ensi eyo abakulembeze be yakafuna be yakakyusa nakakati wano as we speak right now in this very month balonda president omulala nebwe omuntu omu otandise kutta bantu otandise kuba bantu masasi otandise kuganira ku oganidde ku ntebe era kati okyali eri era okyanoonya bululu that is being greedy and bannayuganda tombaze kubanga abantu abamu bagenda ne babuuza nti president wa Uganda yakamalako nagamba nti bannayuganda balina amagezi olina akikubuuza Ugandans balowooza batya mbeera mutya ne president omu n'abafuga eri ebbanga nze bwe nkyogera eri abantu baseka n'okuseka ne bagamba eyo ensi erimu abantu abalina amagezi eyo ensi erinamu abantu abalowooza kubanga bwengenda ngamba in Uganda nagati what abantu buli muntu gwokinyumizaako atali munnayuganda agamba oyo ffe singa twamuggyako dda kakati mufunye omukisa guguno mugukozese this is a golden chance you have right now use it I'm telling you use it mukozese omukisa guno bannayuganda temugufiirwa mujjako oyo omusajja yakakyusa amanya ayina erinnya lyo lye yateekako epya omukisa mugukozese omukisa guno temugufiirwa mugende temutya ebyo bebagamba mbu mukole fujjo mwekalakasa si fujjo nze kambabuulire omuntu yali abaddeko mu bintu ebyo si fujjo teba balimbalimba mbu bokanga bwe mugenda ne mwekalakasa muteekawo fujjo ne mukuma ebyuma no ekyo kiraga nti no munoonya mwagala change you want your freedom back kati right now Ugandans you are prisoned muli basibe mu nsi yammwe muli basibe ne muva mutya mu busibe buno resistance muli basibe mu nsi yammwe muli basibe I'm telling you tamiza kubeera na president omu nabanga abafuzi eryo lyonna ebbanga nongamba temuli basibe in your minds kubanga up to now mulimu abantu olabira nti mind zaabwe zo zirina engeri gye zirowooza n'agamba fagira akyatufuga hallo gw'olowooza otya kubanga temuyinza nze bwera bwe mpulira omuntu ng'agamba omusajja atufuge omusajja ngamba omuntu ono mba nina okunoonya obwongo bwo kwe bulowooleza kubanga right now bannange tomuyinza kunga nti omusajja afuze eryo lyonna ebbanga mufunye guno omukisa bwe mugufiirwa and that man comes back nga temutaddeewo kumulemesa kukola kintu kyonna kumulaga nti no ne mufiirwa omukisa guno bw'anaakomawo bagenda bateekako nga temusobola omanye ebiri e North Korea abantu bayo nti tebasobola kwogera olina bwagamba galamira nkukuba weeyiwawo bweyiyi olina bwagamba nti kakati kino nga mukolera ku remote zaabwe ku ntoli zaabwe muti bwe mufiirwa omukisa guno bannayuganda mufunye omukisa guno mugukozese mukyuse ensi mugyeddize nga bannayuganda ensi edde mu mikono gyammwe bannayuganda nga bw'onoomanya nti muganda wange ekikwata ku muteeso
ngoma ekigudde etteeso nange ali eno ebunyolo kinkwatako ekigudde ebunyolo amanye n'owekkalamojja kimukwatako ekigudde Arua amanye nti no nange eno omukiga kinkwatako bwe munaafuna ekintu ekyo Uganda mugenda kugifuna back in your hands. Muyina to come together, unite yourself and fight this man on. Get your country back. Get democracy back. Resist him. Temumutya. Mubeereko mugane. Temukiriza. Mulemereko. Abaana mwe abali eyo. Temulekerawo temuzikiza muliro. Ebipiira mubinoonye. Oba bali eyo ababitereka nabo babiweeyo offer babawe ebipiira offer basobola okubikuma mu bikuma basobola okusuula emiti mu kuba mu gisuulemu obwo bupoliisi mu bwokye banange bwe mba munoonya nga mwagala okufuna enkyukakyuka temugenda gifunira ku plate mulina okufuuka balalu mu mitwe waliwo ajja okuŋŋamba nti gweoyogera ebyo nse gye nali nakola paati yange kati nze mbabuulira how you do it kikyoyinza okukola ky'omuntu kyoyinza okukolawo ng'oyagala enkyukakyuka kulemera ku kintu abookya ebipiira ebizimbe byabwe mu byokye omanyi nti kino ekintu kyabana abantu abatubonyaabonya do it tobeera namu nakulowoozaamu ga nti ate do it oba kugenda ku police station mubwokya nga mubwokya ebimotoka ebyo bwe biba biyitako okwo kwe batuula obwo bupikapu wabwe ne batuula eno bameka kaba kakuyitako ng'odda mu nsonda ng'olyoka okakanyugira ekicupa ekya petrol bomb nga bonna bagweri nga basirira onoolaba teba withdrawing nze mbabuulira mujja balaba nga batandise okuddamu ku sense ng'agamba nga bantu b'ekyayi naye bannayuganda tibwe munaate munakwekyawa kutandika kukola bintu bye batalabangako mulina okukola obwo obusajja bwe babaleetedde obwo buba butambula mu lulayini bwe ruti nga mubwokya bajja kumanya nti abantu betudiringa nabo beekyaye bakooye bannayuganda kubanga bannange tetuyinza kukkiriza kulaba musaayi guyiika ng'ate abantu ababatta babaguze buguzi babaleese mu nsi babajje batte bannayuganda no bwe kaba nga kalulu mugende mu kulonda ate bwe mba mugenze mu bululu mubaamu oli n'agamba opposition munne namugamba nze nkusinga ne mwewakanya ne mukyusa ebigambo ne end of the day oli bw'aba avuddeyo ng'obalina abantu bangi gwe tolina bantu oba oli ali olaba alina sapoti nyingi ate talina kufuuka mulabewo ate omukwata omutwale kati eyo Kyagulanyi gye bamusibidde kiki ekimuliko kati mpiso meka abo abasajja nga bwe mubamanyize bamukubye oyo mu Kyagulanyi biki bye bamukola eyo n'abalala banne be bamukutte nabo nga mukkiriza nga mutunula bannayuganda nze kintu kye ŋŋenda okulemerako resistance muteekeewo resistance temukkiriza temutuula mu mayumba gammwe ne mutuula eyo abaana abato abalina amaanyi mugende ku nguudo mukole buli kye mukola do whatever you can do gwe buli kyomanya nti kino kye nsobola okukola mugende mweyiwe ku nguudo buli katawuni mubooke mukole kiti mujja kumbuli sijja gamba nti mujja kubaamu abafa naye naffe wano tulina abaana bemanyi benakula nabo abafa mu bintu bino mubajja kubaamu abafa naye ng'ensi ezze mu mirembe ne kaakati ensi gye njogerako is one of ensi esinga obulungi mu nsi muno ensi buli omu gy'agenda era ne bano banamwe gye nsuubira bwe bajja ogamba akagende tuddukire tujja balumba ate eyo temuddukirayo kubanga eyo nja kujja eyo temuddukirayo kubanga mmaze okwonoona Uganda ezo ensi waliwo ensi gye mumanyi eyo temusala Namibia temusala nze mbabuulira amazima kubanga eyo nze mwennyini awo nze nzija okubaha nti nga mugende muwoze emisango gy'abannayuganda be musse mulina okuwoza emisango gy'abannayuganda gye musse era temulowooza nti mugenda kudduka muddukire mu nsi
ensizo najje munaddukira mulina okuwoza emisango emisaya giyiika kati. You have to stand for it. You have to stand for it. Nva waggulu ngambagamba nti bannange mulemere ku nsonga muyimirire mulwane temusa temutya fear mugijemu kick the fear out of you kubanga ebintu bino b'omugendo bikola. The first thing you have to do, kick the fear out of you. Muli bawanguzi ate mulina amaanyi omusajja mumusobola. Nvaagulu ngambagamba people power is our power. Abantu amaanyi gali mu mmwe. Nze nali nkibaddemuko nkimanyi mukisobola. Olemere ku nsonga.